Sonero tuyita mu bingi. Nenga olwo natuuka ekiseera neŋŋamba oba banabeewa obutwabba omutima bagujjawa. Kale ogwasooka saabitegeera kubanga ebintu ogenda byogera togenda kunyenyeza mikono bwoti. Wayita emyezi 6 nga omusajja atega ekibatu. Yenze najjukira ennyumba yalimu ebisenge 2 ekike n'ekyabaana then nze nasulanga mu kyabaana. Then nali neebase lumu ngenda owulira ngaze kugamba ki olwo ogenda owulira nga ki? Ngenda owulira omuntu nga nkwatako. Ono omwana nanyumya story. Ogenda owulira nga omuntu akwatako ng'akugamba teweebise kiki yagamba ki? Ngenda owulira omuntu nga nkwatako nga nkuba kiisi. Nange engeri gy'ogye gwali omulundi gwange ogusoose nga sibikolangako. Lindako Suzy. Wali weebase. Ogenda owulira omuntu akwatako nga kuba kiisi. Waŋŋambye ebintu byonna nga biri fureshi ne kiisi wali togifunangako. Wategeera otya nti akubye kiisi takuluma? Ate nze nali waka nali ndaba movies. Naddala zino ez'abayindi ezo nga kiisi ogitegeera wadde togikubangako. 18 years mba mmanyi nti kiisi gyeri. Kati gw'owulira kiisi walowooza kyawe ekizze. Nankwata ku mabeere. Naye nange ngezezaako. Bakyemanyi wasembayo otuwuliriza ng'omwana oyo wa myaka 4. Kati he's 7 years. Emanga nyina kye nakukola oba nga nyina engeri gye nakusobyamu. Saba onsonyiwe naye nkwetaaga. Kyoba manya tikwetaaga. Omwana ono ku ssomero alina challenges zayitamu akugamba atya like? Mbadde nfunye omukisa nti essomero lyasomeramu batica bamwagala. Kyekibadde kinyamba kyokka nti bamuleetera feelinga comfortable ku ssomero. Naye bw'abeera mu baana banne omanyi okubeerawo ng'owulira omwana ng'agamba gwe nawe genda osangula ebisira byo. How it feels. Oba maybe nobeerawo nga gwe muntu n'owulira ekiwunya naye ng'okimanyi omwana we yali mukuwunya. Bw'oba gy'oli ng'omanyi John Paul gy'ali. Nammwe mikwano gya John Paul abamanyi gye muli gy'ali yenna. Badde nsaba bambi muntuukirire mpita mu bingi. Sooka obawe ennamba y'essimu kwe bayinza okufuna. Mu bingi bannaye bw'abanga gy'ali. Ne bw'aba taliyo nga waliwo ekintu kyonna ekyamutuukako muŋŋambe nakyo nkimanyi. Manye nti mu nsi ndiwo ku lwa mwana wange nzekka nakyo nkimanyi. Naye John Paul bw'obanga gy'oli mbadde nsaba onoonyeeko. Anti muwe ennamba y'essimu ayinza oba kati temanyi nnamba y'essimu. Era mbadde ngenda nakubuuza baganda be bano boogamba abajjanga ewaka ne maama. Bo tolinaako nnamba zaabwe wadde? Siyina. Toyinza kumanya nti oba yalina muganda we abeera egundi kuba ogambye Namugongo. Ebbanga lye namala nabo like saakyalako waabwe ne waka ewaabwe saakyalayoko. Ewaka gye bamuzaale ye Namugongo naye kyemanyi nti babeera wa Namugongo naye saakyalayoko. So sooka ogabe ennamba ye y'essimu. Namba yange eri 0770322313. Ogidduse 077 322313. Ate omwami yaani? Ye Caleb John Paul. Caleb John Paul nga yali akola ku airport. Ate nze nali nkulidde ku mata ng'olaba nzijjudde mata gokka. Mpozi ye gwani?
Natukunda era natukonda abawa amata adde manyo ngenda kugamba awo nakanjakko gana agaffe bannasali bali alumonde natukunda oli ku mata omusajja naye alaba oba natuuka n'ekiseera nga I feel like I own the home nga gw'osalawo bye munaalya of course awo natannalya awo ng'atandise okulya. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tobeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Then tulina show yaffe gye bayita life stories wobeera nga omuntu ajja n'anyumya emboozi ye oba ku bulamu bwe nga bwe buli okusinziira ku ki kyayagala okubeera ng'ayisaawo. Olunaku olwaleero lina Suzi etujja okozesa ne buuza ku bakulaba ku final channel tutandike. Bannaya batulaba ku the final channel babuuzaako gye baleko subire muri bulungi mu bulamu bw'ensi eno Suzi wamwe ngo bakubidde kajjambo bakulabye tebakulabye anyway okay nga bulijjo tubatusibwako Nana Herbal Mouthwash Nana nga akugamba gwe wenna alina obuzibu bwonna mu kamwa amannyo gaguba amannyo ganyenyera bw'osenya ebibuno bivaamu omusaayi olina ekiswa ekibi ekikuva mu kamwa Nana Herbal Mouthwash gwe nkuzigirira yakakasibwa National Drug Authority okubeera nga eryo eddagala lyakamwa oba ery'omukamwa ery'amannyo likozese tebakuguza kapa mu kutiya. Nana ono yajja okubeera nga akumalira ebizibu byonna gwe amannyo gakuluma ganyenyera gakola ki senyesa ku Nana then after ojja kuba otubuulira alina watanabeera nga ofuna obuzibu bwonna. Prevention is better than cure, so kozesa Nana weewale endwadde ng'ezo. Ali mu ggwanga Uganda asangibwa mu drug shops, clinics, pharmacies ne supermarkets ez'enjawulo ku bbeeyi ensamusamu ate ali emitala w'amayanja genda batunda ebintu by'abana Uganda. Nana ojja kubeera nga osobola omufuna kuba atambulira bulungi ku nnyonyi. Hajji Asinkiza musomi wa dduwa alina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ebintu ebiri spiritual nebikutawaanya ng'omuntu omukubirako Hajji Asinkiza n'akusomera ku dduwa mpola mpola. Biva Organic Dr. Senjobe gyali nnyo wali Emmengo Ham Mukasa Road Kabaka Njagala mukubireko abe ng'asobola okubeera nga ddala mu butuufu akujjanjaba. Then n'eddwaliro weeriri eddwaliro lyerikozesa nakyo health products akugamba emmere eddagala kitegeeza eddagala eryo teriba na side effects. Ekikulu ennyo otuukawo n'olaba omusawo n'abeera ng'asobola okuyambako. Abakyala alina ke yaleese aka birth control family planning yawo n'okiyita nga kali nakyo kitegeeza bino by'ogamba nti ate nteekamu akaweta mu mukono nga ngejja nnyo ate obuweke bundeka mu bleeding okumala ebbanga ate binzijjako laavu nedda genda Dr. Senjobe akujjanjabe oba akuyambe nga akozesa eddagala eryo eririna nakyo birth control kyemuyita family planning. Nga bulijjo stories zibeerayo mu nsi eyo omuntu asobola okujja n'akunyumizaako ku mboozi oluusi n'omusaba mugisheyaringeko n'abalala either bafunemu ekyokuyiga oba bamuyambe nga bwe tugenda okubeera mu mboozi eno. Suzi wange byatandika bitya nze obinnyonnyonyoddemu mbitegedde naye bali abatulaba byatandika bitya? So nga bwe mbagambye amannya gange nze Natukunda Suzi. Mwaka gwa 2013 nali naakamala senior form. Then
nentandika okukola nga bw'obimanyi ng'omaze akasente akakongerayo nga tekaliiwo. Nentandika okukola ngeri gye nali omwana omuto like natandika mpola nga nkola bwa house girl by the way. Nenkola then waliwo kampuni eyo Mutundwe efunira abantu emirimu. Nenjituukirira nenfunira omulimu eyo side z'Entebbe Ekitubulu. Nenfunira omulimu nga ngenda beera nga caretaker ewaka kitegeera ewaka ogenda kubeera mukozi ewaka nga ndabirira baana bokka. Kuva dda oli bw'otyo oba kuba neewuunya endabikayo simanyi oba bakeyateeka abalinga gwe basobola obbakkiriza omukyala n'agamba omwana oyo ajje. Kuva dda oli bw'oli mweru bw'otyo? Okuva dda ndi mweru bwenti. Kuva we banzaala actually enzirugadde nga bw'omanyi ensi enkubyekubyemukko naye nze ndi mukyala mweru nyonyonyo. Onyo omukyala kati bakutwala Entebbe? Antwala Entebbe sinkana omwami ayitibwa John Paul Kalebu. John Paul Kalebu yali boosi wange. Ennyumba gy'ogenza okolamu Entebbe? Amannya ge ye John Paul Kalebu era yali akolera Entebbe ku airport. So when nali nkyakolerayo yali akola nga manager of Fly Dubai. Then later along nayingira Uganda Airlines. Naye kati simanyi mu Uganda Airlines yali akola mu department ki? Yes. So nembeera y'akaseera nno nenkolera ddala mwezi gumu myezi ebiri naye nga bw'omanyi era nenkolayo seera nekituukamu naye nga ndowooza awulira tasobola kukyebeera kuba teyali mufumbo. Olaba nkubuuzizza nti kuva dda oli mweru bw'otyo ogenza okukola obwa girl ng'oli bw'otyo? Iye. Myezi ebiri? Nakolerayo ddala emyezi nga 6. Myezi nga 6? Nga tewali kyatuuseewo. Kati ndowooza n'amala like engeri gye nali omwana omuto kyali virgin buli kimu kyali fresh. Ate nga nkuumye ebbanga. Buli kimu kyali fresh. Ate nga nkuumye ebbanga. So netubeerawo nemukolera ate nga mukyala we yali talina naye nasanga mukyala we yatambula mudda nga bw'omanyi ebibeerawo ku mizigo biki. Mwali mupangisa? Yali apangisa amaka but self contained like oba nkinyonyola ntya yali ku apartment. So ngeri full house by the way. So naye nga mpulira nti mukyala we yagenda e UK era yafuna obutuuze. Ekitegeeza ogenda okupanga bagenda okutwala okukola. Boosi wo ogambye Kalebu biki? John Paul. Yali ali awo ogenza okukola maka g'omusajja nga temuli mukazi? Nga temuli mukazi naye nga mulimu abaana babiri. Nga mulimu abaana babiri? Badde manyi omusajja yeefunirayo kaawo omukozi just. Kati abaana babiri osanga abaana ngali myaka ng'emeka? Omukulu Kirani yali myaka ng'enaawo. Then Matthew yali myaka ng'ebiri kuba we naviirawo Matthew yali ayingidde emyaka 3.5. Kitegeeza famire yali ekyali nto? Famire yali ekyali nto. Kirani yali ayingidde emyaka 5.5. Olwo ng'olina emyaka emeka? Nze ogambye wakamala esifo? Nze nali 18. So nembeerawo nendabirira abaana bulungi nnyo nembakuza bulungi nnyo. Then netumala kale ogwasooka saabitegeera kubanga ebintu ogenda byogera togenda kunyenyeza mikono bwoti. Wayita emyezi 6 nga omusajja atega ekibatu? Nze najjukira ennyumba yalimu ebisenge 2 ekikye n'ekyabaana then nze nasulanga mu kyabaana. Then nali neebase lumu ngenda owulira ngaze kugamba ki olwo ogenda owulira nga ki? Nga ngenda owulira omuntu nga nkwatako.
ono omwana nanyumya story ogenda oliranga omuntu akwatako ng'akugamba teweebise kiki yagamba ki? Ngenda owulira omuntu nga nkwatako nga nkuba kiisi nange engeri gy'ogye gwali omulundi gwange ogusoose nga sibikolangako nangambako lindako Suzi wali weebase ogenda olira omuntu akwatako nga kuba kiisi wangambye ebintu byonna nga biri fureshi ne kiisi wali togifunangako wategeera otya nti akubye kiisi takuluma? Ate nze nali waka nali ndaba movies naddala zino ez'abayindi ezo nga kiisi ogitegeera wadde togikubangako 18 years mba manyi nti kiisi gyeri. Kati gw'owulira kiisi walowooza kyawe ekizze nankwatakawo nankwata ku mabeere wali kale sooka otukubira ekifaananyi wali osula otya? Ng'oweebaka wali weebaka otya? Nze by the way ne buli kati kyanemera musisula nga sambadde. Wali oyambadde ki bino binayiti? Night dress? Iye. Okay. Ate n'engeri gye nali kati amabeere yagakwatako atya amangu ago ng'oyambadde? Bwe bati bakola bwe bati batya nze bwe bati nakukwatako bwe bati nakuteeka mu kifuba. Kati ng'abaana bo baliwa? Kubaana bakati emboozi gy'onyumya enzijukize eyaji ati yagamba agi yalinnya akatanda. Abaana tebaawulirako. Era abaana baali basula wansi nga tuba twali tusula ku budde kanze nga nze asula waggulu. Nfodde ng'abaana tebaawulira nti kati omusajja alinnya akatanda. 3 years and 4 years. 3 years aba yeebase. Aba yeebase. Okay. Baana bato. Kati omusajja n'alinnya akatanda wali osula wansi? Nali nsula waggulu. N'alinnya akatanda? Era dolaeda abasajja balinnyira ddala obutanda. Then ne tubikola eby'abantu kuddeeka waggulu nga n'abaana beebase ne mukola ki olwo? Nkyogere? Yogera. Yeah, we had sex. Ng'oli virgin? Ng'oli virgin? Kuddeeka waggulu ng'abaana beebase ne watabaazukuka? Nedda. You aren't a virgin. Kati gwe nze simanyi psychology w'omujje naye gwe ky'omumanya kyekyo. Kati munaaye. Kati munaaye. Ne mubikolera waggulu kuddeeka? Bwe yamaliriza n'agenda mu kiyigo n'aleeta tipi n'anongosa bulungi nnyo. N'alongoosa ku buliri bulungi nnyo n'agamba kyusa ekisuuka weebake. Ng'alongoosa ki ku buliri olwo? Ng'alongoosa spams. Nga oli virgin. Genda mu maaso tugenda kukwata ensobi. Genda mu maaso lwa bishana. Era genda mu maaso lw'omushana. Ng'olongoosa spams. Ng'agamba kyusa ekisuuka weebake. Kati okuva olwo kyatandika obbeerawo like buli lwayagadde. Ng'era mukikolera kuddeeka waggulu. Kati awo natandika n'ogenda mu kisenge ky'engeri gye yali tubeerawo feka. Kati awo itegeeza afuta emyezi 6 omusajja alinnye ekita awo wonna wajja okulinnye kale myaka 18 teba defilement but still ebeera cross generation of sex kaffe ng'abakwata amateeka omusajja w'abaana 2 osobola kwebaka ku mukazi wa myaka 18 then moments before okukiisinga kuba omuntu asobola kuva eri boyi nakukiisinga bukiisinzi ki ekyaliwo awo yakusulangayo obugambo akuwa obulabo? Obulabo teyampanga naye yampisanga bulungi. Honestly yampisanga bulungi nnyo. Nzijukira nga nkyamukolera n'omukolera nafiirwako taata wange mwogo omwaka gwennyini 2018. Ng'awo yali akodde oba tannalya? Awo nga tanaba. Then we nafiirwa daddy wange bambi yanfaako nnyo. Nampa sente n'engenda n'enziika. Bwe natuukayo nansindikira like emitwalo 2 n'angamba just gakuyambeko through. Namalayo ennaku 2 nankubira n'angamba okomawo nti ye nansindikira sente komawo. Nenkomawo nga banninze ewaka.
Okay. Kugamba kale nze nali simuyinaamu buzibu bwonna mu nsonga z'okweyisa ewaka biki. Yes. Okay, kati wano wajjira okukiisinga na biki ebyo byonna. Mutandise okwerya. Genda mu maaso. Kati awo nali nkomyewo okuva mu kyalo nga naye alaba ndabika bulungi, nali ndabika bulungi za Nero. Jjukiranga nga bw'omanyi abawala naawe ng'omuwala alabika bulungi. Ate nze nali nkulidde ku mata ng'olaba nzijjudde mata gokka. Mpozi ye gwani? N'atukunda. N'atukunda. Era n'atukunda abawa amata. Badde mmanyi ogenda kugamba awo Nakanjakko. Gano agaffe bannassali balya lumonde. N'atukunda oli ku mata. Omusajja naye alaba. Oba natuuka n'ekiseera nga I feel like I own the home. Nga gw'osalawo bye munaalya. Of course. Awo natannalya. Awo ng'atandise okulya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali wala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo. Nawe n'owulira nga toli mukyala Kalebu. Ng'abaana bo bakuyita anti mami. Bali bampita anti. Kuba bali boogera ne mami waabwe ku simu. Video call. Okay. Nga bamugamba dadi yatuleetedde anti. Yakulabako mu video call. Yakusabaako wadde okwogerako naawe. Ng'omukyala bw'aba akyalina interest mu bufumbo yanadde agamba kandaba alabirira abaana. She never at any one time said kandabo alabirira abaana. Okay. So awo nga mama we abeera ajja nga tubeerawo olunaku lumu naku bbiri n'addayo mama we ewaabwe ku kyalo Namugongo naye situukangayokko. Mama wa bosi wo? Amaka gaabwe gye babazaala Namugongo. Luusi ne basista be ne bajja ne batubuuzaako olunaku lumu oba ne basiibawo ne bamala ne bagenda bwe batyo. So nembeerawo ddala ne tukikola kati nze mweri ebbanga lye nabeeranga naye nga like nga we are having sex ye nze saategeera nti nkoze ki tinfunye olubuto. Ebbanga eryo we lyabeerangawo nga you are having sex mwenna yalinga era akyakusasulanga maid ng'omwezi we gugwa akakuwa ssente oba kati awo nga yabijjawo? Era yali azimpa. Yali azikuwa? Okay. But he gives me more. He gives you more? Okay. So like nze saategeera nti nfunye lubuto okuviira ddala mu ntandikwa. Kubanga nze by the way like nze ebiseera ebyo nga nkyali muto ebyo we nagendanga mu periods zampisanga bubi nnyo era nga nyina okugenda mu ddwaliro ne mbeera ku drip mpaka ennaku 3 nga ziweddeko ne ndyoka ntereera. Otherwise nali sobola tambula oba kuyimirira oba kukola kintu kyonna kyonna era akimanyi yantwalanga mu ddwaliro yali alina eddwaliro eryeri Entebbe lye batujjanjabiramu. So kati nze bwe nalekerawo okugenda mu nsonga I was happy. Nga owulira nti pain ogisimatuse? Sikyawulira pain nga simanyi nti either obutagenda mu nsonga either oba lubuto oba oba olina ekikusumbuwa. Nze just nasanyuka busanyuse era nga sirina buzibu bwonna. Ye teyakubuuzaako nga takyakutwala mu ddwaliro? Nedda teyambuuza naye omwezi bwe gwagwako natandika okufuna signs. Nze yali akeera ku makya tegeka abaana ku ssomero mu budde batwale kukuba balinde vaani jange waka ofumbe olongoose okole ki nga sikyabikola nga mbeera neebase bwebase. Kati naye natuuka ekiseera ndowooza nakitegeera nti sikyalina kyenkola ng'otulo mbeera natungi nga neebase ng'abaana bakomawo nga sinaba kufumba nga nfumba bufumbi. Baye ku mulimu yavangayo obudde bukyali ssaawa 11, 12 abeera waka. So kati munaaye lumu luluba lumu ng'akeera ku makya nga ngamba genda wa
oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Kati awo akitegeera ng'ategedde signs ze ye nga ye ng'omuntu omukulu aba asobola okukitegeera ndi lubuto nti luko lwe yakomawo obudde bukyali twali tulina neiba waffe nga mukwano gwe nnyo naye oyo neiba oba yali mu Cameroon ng'amwagala nnyo kati kolwe nga basalawo banywemu nga bw'omanya abantu abakulu nga musajja mukazi nga musajja nga bagenda bantume ebweru ndeete ennyama enjokye nga nkomawo kati enkeera ku makya subuhi yankeeza mu ddwaliro ne bankebera nga kituufu ndi lubuto kati bwe nakomawo nga ndi lubuto n'aŋŋamba omanyi tojja sobola kukola ki kubeera wano oba olinawo osobola obbeera kubanga yali tayagala muzadde wakimanyi naye ebbanga lye nabeera naye salabawo ku taata we naye maama we nali mulaba kati yali tayagala baganda be bakimanye oba maama wakimanye nti omuntu gwe yaleeta omuyambako ku baana ate maybe afunye olubuto how come n'aŋŋamba genda mukyala ewammwe yasooka n'ambuuza olinawo osobola obbeerako wano mu Kampala nga mutuufu sinnawe manyi kubanga nze mu Kampala nabeerangamu nga nsoma era we namala osoma kwe kutandika okukola ebyo era nali sina walala we manyi kati munaye nga ngamba genda mukyala ewammwe ngenda kuba nkola ki nkulabirire n'olubuto era nga yagambako bya abortion byaki yasooka biŋŋambako naye ne tumala ne tukivaako awo naye mu eyo process mwe yaŋŋambira okuntegeka ngende embalala yaddamu n'akiŋŋambako era nampaako emitwalo 6 nziggyemu olubuto nze nazirya buli sente kuba ndayira ddala omuntu akugamba olinawo osobola obeera akujje waali ng'omugambye oli lubuto conversation tetandikira awo etandikira lusooka olugyemu mwe nali awo ewaka nga ninze ng'aŋŋamba nkole ki ng'aŋŋamba ndugyemu era nampaako emitwalo 6 kati waliwo omukyala nze waka nali sooza ngoye waliwo omukyala yange yajjanga n'ayoza kati omukyala nga mubuuza nga mugamba amanyi naye nze esente we yazinkwasa bwaki emitwalo 6 era yazimpa naye nze nazirya nze nazikolamu byange kati ne mugamba nze olubuto terwavuddemu nze olubuto nkyali nalwo awo kwe kumpa ssente ne ngenda mukyala ewaffe embalala yakuwa mmeka olwo yampa emitwalo 2 n'akugamba dda embalala era neninya global bulungi nengenda embalala kati ozeeyeeka ng'oli lubuto n'emitwalo 2 watuusanga 10 n'emeka batwalirawo meka global eyo yali etwalira emitwalo 2.5 otuusanga 16 katugambe nengulako eyo sukaali migaati nentwalira jjajja wange yali obeera ne jjajjaawo at that time anti mukyalo ewa taata waje like jjajja wange be baliyo okay so nenzirayo waka ne banyaniriza bulungi nnyo jjajja wange webale nnyo jjajja akyaliyo jjajja mukyala akyaliyo naye jjajja mwami yafa mwaka oguwedde sorry naye jjajja mukyala gyali so nandabirira bulungi jjajja mukyala amanye ebyo ebintu by'eddagala ebyo wamugamba nti oli lubuto okomyewo naye oli lubuto ye n'agamba ki ne bwe mba simugambye jjajja yaba ajja akitegererawo okay tewali kye yaŋŋamba wabula lwakuba nti kati ye taata wange nga ye tekyamuyisa bulungi naye jjajja nga ye yali takinaako buzibu bajjajjaawo tebayomba nandabirira bulungi ng'akeera ku makya ne tugenda ne tulima
ne tukomawo ne tufumba emmere yaffe ne tulya ne tunaaba. Ye nadda ku Bible okusoma Bible oba nadda mu bibbo byo oba mikeeka webityo bimanyi ebintu by'abakadde. Kati mulunda ku nte? Ente gyeziri naye waliyo abazirunda. Waliyo abaana b'obulenzi. So munaye nga mbeera era yabeera nsindikira ssente. Nansindikira ogwo omwaka gwonna 2018 nga nsindikira ssente. Ng'akusindikira mmeka ze wali ng'okolera? Nga zisingawo? Tugeze kati ngeno wiiki ayinza okuteerayo 10 lw'omukubidde n'omugamba sina kino nakusindikirayo 5 nakusindikirayo 18 nakusindikira. In short n'abantu akusasula bula is taking care of you. Ng'akulabirira. Naye we natuuka ng'olubuto lukuze biki nampa ssente z'okugula obugoye. Nengenda nengula obugoye neneetegeka bulungi nnyo era natuuka okuzaala nga ndi ready. Nga buli kimu nkiyina. Natuuka okuzaala ne bantwala mu ddwaliro of course. Era nze nazaala ng'ennaku z'omwezi nga 3. Nensulayo nga lumu kuba banongoosa bulongoosa. Nensulayo wali muto omwana omuto. Nensulayo nga 3 mu lumu then nga lumu ne batusiibula. Nenvayo mu ddwaliro. Era we navaayo mu ddwaliro yasigala tulabirira bulungi. Awo bebi wa wiiki, mwezi gumu, myezi 2, myezi 3. Kale omwana wange yali aweze emyezi 3 kitundu. N'atukubira essimu n'atuyita e Kampala. N'atutwala awo Shoprite y'Entebbe ogiraba. Ng'ekyali y'amaanyi. N'ankolera shopping buli kika kya shopping ky'omanyi. N'alaba n'omwana? N'alaba n'omwana. Omwana nga amufaanana? Nnyo. Era ne kati omwana wange amufaanana. So n'atukolera shopping buli kimu ekyakabibu, baby walking ring, obugoye, biki byonna. Yabitukolera shopping. N'amala nganze yampayo ekirabo kya mitwalo 8. Then ne yali andabirira naye n'amuwaayo kye yamuwaayo. Then n'amala n'atusiibula ne tuddayo embalala. Tetwasula. Ne tumala ne tuddayo embalala. Then awo ne tubeerawo awo then kati awo nali nvuddeyo waka. Bajjajja mwami wange yali agamba yeggwe wazaala musajja kyoyo atajja na waka tulabako biki jjajja mwami kati ye ng'atandise ate okutabuka ate naye. Kati awo ne nvaawo ne mpangisa akayumba kange ka single room ne nkateekamu ebintu byange ne ntandika obbeera n'omwana wange. Kati awo omwana wange akula. Kati yali omwana wange awezezza emyezi 4. Kakyali bebe. N'atandika olwala amatu. Atya amatu? Yali yeebase lumu ngenda olaba like obukyafu mu matu. Kati nenfuna toothpick nga ndowooza oba mulimu akamuyingiddemu oba bukyafu. Naye ngenda olongoosa nga ndaba tebigwayo. Ne tunoonyaawo simanyi ne bandagirira ebimuli by'omusambya simanyi ki buli kimu. Ate nga bw'omanyi jjajja wange amanyi eddagala naye yalemererwa. Awo ne tutandika agendako ne mu ddwaliro biki ne bigaana naye mu eryo ebbanga yali akyampa ku ssente. Wamubuulira nti omwana yafunye complication? Yes, namubuulira nti omwana yafunyemu obuzibu bwaki era nga ampa ssente oba oluusi n'angamba genda mu ddwaliro ndi bize mukubira risiiti gye bakuwadde nja teekako ssente. Era nga natuuka ekiseera ne nfuna n'eddwaliro nga lyo omwana bw'afuna obuzibu ngendayo ne bankolako ssente ne nzibaleetera oluvannyuma oba enkya. Yes. Munaye kati tuyingirawo mu 2019. 2019 awo nasitooka stopinga like mu mwezi nga gwakuna gwakutaano. Asooka atubulako awo. N'amala n'akomawo era n'atandikira we yakoma. N'atandika otulabirira. Yakunyonnyola waaki ya stopinga? Yangamba yali afunyemu obuzibu. Yafunamu ebizibu. Bwe yangamba. Kuba mu mboozi yonna kale okuggyako kiri nti yakukozesa nga maybe temukipulaninze but I'm seeing is responsible. He tried to be responsible. Then yawo n'atulabirira 2019. Bwe yamala n'alekera awo nga mu mwezi gwa mukaaga awo. 2019? Yes. Kati awo omwana ajjukira yali ye akula bukuzi. Ng'atandise okulya
atandise okunywa luli eriyo omwana yabeerangawo mu myezi emitono nga yabeera ku mabeere nze maama we kasitandya it's okay naye kati yali atandise okula nga alina okulya alina okunywa kati ate alekeddawo okumpa ekitegeera so kyenakola munaye waliwo omukwano gwange namumanyireeyo ekyambugo ku university essaawa zino bakola eyo ku isabu company batwala abantu ebweru lumu nalindyawo nga nkubira nga ngamba Suzo olina akatabo nga mugamba nedda siina nga ngamba jangu enkya company yaffe nga ndagirira nga ngendayo nga banfunira passport n'endagamuntu nga bantwala e Saudi ogende Saudi omwana omuleka wa omwana namulekera mukwano gwange okay complication y'omwana yo eri etya essaawa zino ngamba no like ogamba yafuna complication nga bamujjanjaba anti kati awujjukira expense zaali zeeyongeddemu atandise okulya atandise okunywa ate mulwadde w'amatu ate oli yajjako essimu atulaba aba yeetaaga amanyi nange kenyini era kiba kinkolera naawe okukolera omuntu okumanya omwana mulwadde w'amatu atya okusinza ewanyinyonyodde mba njagala ati bali abatulaba basobola obeerayo omuntu amanya eddagala omwana kuba kati eyo challenge emu okusinza what you told me challenge emu omwana kinyonyole bulungi abantu so omwana wange mulwadde w'amatu like avaamu amasira mu matu constant yeah ate kati nga leero enkuba bwetonye empewo bw'enaamuyitamu kijja ssuka okay naye omwana mubiseera by'omusana gasobola okujja naye nga matinitini ate nga tegawunya nnyo naye mu biseera by'obunnyogovu kibeera waasi era mbasaagala abeere na bweru mbasaagala abeerewo nga tayambadde jaketi ntegeeza waawulira obunnyogovu omubiri guli yakitinga guleeta amasira mu matu yes ate galina okukulukuta ate gaba gawunya nnyo ate gaba mangi oba kiba kitegeeza nti newaabanga omusana gwaka gabeeramu munda nga galinda kufuluma ndowooza bwe kiri okay bwe bagaba tegafuluma akugamba atya bwe gaba tegajja tabeerawo nti oba omutwe gunnuma oba amaaso ekyo nange ntera nnyo okimubuuza ne mubuuza bebi owulira oti anti kati luli yali muto nga tayogera naye kati oba oliawo n'omulaba nga yeetakula wano oba oti n'omubuuza bebi ki n'agamba wansiiwa wano bwe wati watera omusiiwa ono okay era oba oliawo n'omulaba nga yeetakula bwati n'omubuuza bebi ki n'agamba wansiiwa naye nga amasira tegafuluma anti kati awo mpozi nga tugenze mu ddwaliro ne tumukuba empisa ezigakaza ne gamala ebbanga nga tegakola ki mu ddwaliro waliyo treatment egakaza naye gamala ne gakomawo so mugenda mu ddwaliro kati bwe gajja nga kiri waasi tugenda mu ddwaliro ne bamukuba empisa ezigakaza ne gakala but like kale kankugereze nti omwana wange talina lwala senyiga talina afuna ku senyiga kuba bw'afuna senyiga ate kibeera kibi nnyo 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 okay talina afuna ku senyiga kwegamba talina mu kuyita mu buli mbeera yonna yonna ya bunnyogovu oba yakulwala senyiga oba kifuba ezo si sinuses kale so somunayo omusango nga ngende Saudi nga ntandika okukola nga mpereza ssente nga bamulabirira bulungi mukwano gwo mukwano gwange kyo mukwano gwange yalabirira omwana wange sobola like mwogerera bubi naye ssente zange yazirya za nero kyenyinza okugamba nze omwana wange engeri gye yali akulidde mu buli obulamu nga bampereza akasente akawerako nga buli kimu kyemukozesaako nga kirungi simugulira pampa ya 1000 simugulira buzigo buno bwe butyo mwana wange yali yesiiga Barrett yesiiga Johnson bwe bityo wema mukyusiza ku bizigo ng'olaba like muyisa mu mbeera etali mbi nnyo naye omwana wange namulekawo naye namuleka yavula namusanga atambula ebbanga lye namalayo kuba na Saudi namalayo omwaka gumu n'emyezi 8 so namusanga atambula
naye kyenyinza okugamba namusanga just alabika bulungi alina omubiri n'okukula akuze naye tewali kirungi kye nasangako omwana wange samusanga nti oba bamutadde mu kasomero kyoba alina akagoye akalungi kakano n'omukyala gwe namulekera ekyasinga okummalamu amaanyi yaŋŋamba mami Modini ogenda kuddamu ogulire Modini ku bizigo bye wamuguliranga nga n'omwana wange sikini ye tekyali nungi naye ng'alina omubiri ng'akuze kirungi kasita yamukuuma nga mulamu era ekyo nkimwebaliza kyova olaba nga nesijamwogerera ayinza okubanga gwe bye wamusindikiranga yali alina okubalansinga between ye n'omwana okubeerawo wali osasula renti wali okola ki byonna nali mbikola ng'obimukolera oyo omukwano gwo n'emmere n'obawa ey'okulya era lwe bankubiranga nga tebalina mmere engeri ssente ze naliko nga zaali za mwezi era nga mbawa buli mwezi okay kale naye tumwebaza wamuleka bbanga ki namuleka awegenda bweza mwaka n'okomawo ng'ali mu bbanga ki ng'awezeza emyaka 2 aba tanatandika kusomeera so naye namusanga alabika bulungi kati oyo mukwano gwe gyali mwogerako gyali simwinaako buzibu okay so kati obwe wamulekera omwana oyo ng'era ekizibu kino ekyamasire era kirina yes ngono mukwano gwamulabirira yes okay I think she did era oyo omukyala ne kakati yagaana okuzaala ye yali amanyi yazadde oyo omwana okay era ngamba buli lunaku ngamba nkomezaawo omwana wange amwagala nnyo okay yes ate n'omwana wange amwagala kuba ssebo omwana omuto ng'alina complication ng'eyo omuntu namukuumira omwaka gumu n'ekitundu aba akuumye nnyo n'amaanyi So just life eri ey'obugagga gye wali omutaddemu yinza oba nga yagaanamu nga Uganda bw'ogimanyi but ate jjukira ebiseera ebyo byali bya covid simunenya ne covid yatuyisa banze nali n'akafunuma bwe nti covid n'abafuukira covid era kyovula abasiina kyemunenya yadde kituufu bwe mbeera ya covid ffena yatuyisa bubi so Zanero munaye nenkomawo kubanga natuuka ekiseera nga Saudi nga mpulira mirimu mu butuufu ginyingidde ampulira sisobola nensaba nenkomawo awo wonna ogenda nga temuliini taaki ne taata w'omwana abuze awo wonna n'ogwo omwaka gwe namalayo omwaka gumu n'emyezi 8 Zanero nga simuwuliriza essimu yo ng'ogirina WhatsApp ye yaliko era nga amusindikira ka message ne mugamba nti era nekwene namba ne bwe kaba katini nnyo naye nga talina kyateekayo awo Zanero we nakomawo nga wayiseewo emyezi ng'ebiri awo nga tuyingira 20 mu gumu awo nga wayiseewo emyezi ng'ebiri nenziramu ne musanga omwami wamugwako bugwi yakubira ssimu wamusanga otya nali ndi awo ne wabaako omwami ampa enamba ye endala wamunoonyako ekitegeeza nga nkomyewo awo nga ng'okomyewo okuva e Saudi ne mufuna era we namufuna nga bw'omanyi abasajja mubuzaabuza era kale nze nakeera okuzaala naye sinza omukulu ennyo era bakyasobola okunnimba ekitegeera bakyasobola okukwata process kukuba kiisi kati Zanero munaye bwe naddamu nemusanga awo naddamu nambuzaabuza nazo omutima kuba nali mugambye ngenda ku poliisi biki ate nga abitya so naddamu awo natandika okumpa ku ssente 10,000 20 awo biki awo nga mugamba nyina osasula we tusula tulina okulya emmere tulina okukola ki n'alaga nti kati akomyewo era lumu nzijjukira ankubirako essimu n'angamba musange entebe awo n'agulira omwana akagaali nga bw'omanyi omwana w'obulenzi bye balina omugulira nansiibuzayo 3,000 n'angamba genda omwana omugulire ki byatalina naye omwana waffe yali tanabatuuka agenda ku ssomero ng'akyali muto awali myaka 3 yaddamu n'akwatamuko okwatamu ng'ozzeemu omusanga mpozi waliwo lwe yankubira essimu naye nengendayo ka apartment akalala eri gye namumanyira yali asenguseeyo kati ng'alina waze naye era mu ntebe awo nga mparwawo awo waliwo awo bu apartment obuliwo awo gye yali azze kati lumu nankubira n'angamba ngendeyo era nengenda era yampisa bulungi nnyo naye Zanero omwana wange yakoma okulaba ku taata we ate n'omwana wange ye tamanyi na taata we kuba kati ye yali muto we yamulabira emyezi 3
ekitegeera yamulabako omulundi ogwo omulundi gumu so munayawo twada wali ogambye nti we mwaddamu nenkubuuza n'agula ebintu nenkubuuza yaddamu n'akwatamu ngezaako okutegeera abasajja ebiseera ebisinga tewulira nnyo abantu nti oba single mother muleke oba biki buli woddayo okukima fees obuyambi bwonna. I think it has been even a talk ku social media okwo ng'abasajja baba yakuzaalamu noddayo kima fees ayagala yejjukanyeemu alyoka akuwe fees kati mbadde nkubuuza we yali akuwa ebintu bino yaddamu n'akwatamu. Of course. Bali abaana bo waddamu n'obalabako be wali olabirira? We naddirayo baali ku ssomero. Yabateeka mu kisulo? Okay. We naddirayo baali ku ssomero. Kati awo Zanero n'embeerawo ng'atuwaayo zaatuwaddeyo n'amala era n'alekeraawo. Awo naddamu n'abula? Naddamu n'abula. Kati yaddamu okubula okuva 2022. Paka kaakati siddangamu mulaba. Ate ng'omwana eno akuze kuva 2022 paka kaakati mumulaba. Siddangamu namuwuliza. Kati olwo omwana kyekigenda mu maaso ku mwana? Kyenyinza okugamba Zanero nti embeera mbi nga bw'ondaba nange ndi mwana muto. Weewaawo nkozeeko ku mirimu egy'enjawulo nengezaako olabirira omwana wange nengezaako like omuwa ng'omwana omulala kye yandyetaaze. Naye Zanero bw'oba olaba nze singa kino kyenkoze leero singa nakikola dda. Naye nali nyinamu like toba osanga ye alitunoonyaako toba osanga alitukubirako naye ngenza olaba nga mpulira sikyasobola kigumiikiriza. So Zanero mbaddewo nkoze nnyo nkoze mpulira nkooyi kuba omusajja gwe nazaalamu sigamba nti nazaala muvubuka muto musajja mukulu sigamba nti 5,000 oba 10 giyinza omubula ekitegeera kubanga nze nkimanyi abaana be bonna mbadde nga nabo nga nze abalabirira nga amasomero ge basomeramu teri mwana asasula $2,000,000 basasula $2,500,000 ekitegeeza omusajja alina obusobozi obulabirira abuyina nnyo nnyo n'amaanyi. Naye Zanero wano wentuuse mpulira nkooye tukira omwana alwala kati musajja mukulu asoma ali mu class kati ali mu pitu nasale yonna agiyiseemu nga taata we tamanyi. Primary wuno omwana agiyingidde taata we talina kyamaanyi. Mpulira mbikoye kale okusoma waakiri nsobola oyiiya naye kati Zanero emyezi kati emirimu egiriwo gye tukola omwezi bakuwa $3,000 naye $3,000 olina osasulako ennyumba olina osasulako amasanyalaze muyina okulya ate nga n'essomero kweriri n'okujjanjaba omwana kati kyonnyonnyola omwana oyo abeera ku constant treatment. Ebirala byonna byandibaddewo naye omwana oyo alwala Zanero. Mwana wange mulwadde nno era kyekisinze n'okunzigyayo mwana wange mulwadde. Njagala kumanya gyali yafa bw'aba gyali famire ye nkimanyi mumanyi maama wa John Paul Karebu nkimanyi omanyi bw'obanga gy'oli badde nkusaba onoonyeeko muganda we Alice nabatya Alice bw'obanga gy'oli nsaba onoonyeeko muganda we Esther bw'obanga gy'oli nsaba onoonyeeko namwe abasawo abakolawo mu ddwaliro nkimanyi mumanyi bulungi. Mu ddwaliro ki? Sigenda lyogera kuba sirijjukira na bulungi erinnya naye nkimanyi mumanyi nkimanyi awaliwo n'omusawo John Paul gwe yali agambyeko nti anyinamu omwana naye bw'oba gy'oli ng'omanyi John Paul gy'ali namwe emikwano gya John Paul abamanyi gye muli gy'ali yenna badde nsaba bambi muntuukirire mpita mu bingi. Sooka obawe ennamba y'essimu kwe bayinza okufuna. Se mu bingi bannaye bw'abanga gy'ali ne bw'aba taliyo nga waliwo ekintu kyonna ekyamutuukako muŋŋambe nakyo nkimanyi
manye nti mu nsi ndiwo ku lwa mwana wange nze kanakyo nkimanyi naye John Paul bw'obanga gy'oli mbadde nsaba onoonyeeko anti muwe namba y'essimu ayinza oba kati temanyi namba y'essimu era mbadde ngenda nakubuuza baganda be bano boogamba abajjange waka ne maama bo tolinaako namba zaabwe wadde siina toyinza kumanya nti oba yalina muganda we abeera egundi kuogambye Namugongo ebbanga lye namala nabo like saakyalako waabwe ne waka ewaabwe saakyalayooko ewaka gye bamuzaale ye Namugongo naye kyemanyi nti babeera wa Namugongo naye saakyalayooko so kogabe namba ye y'essimu namba yange eri 0770322313 ogidduse 077 322313 ate omwami yaani ye Caleb John Paul nga yali akola ku airport kitegeeza ali mu bya aviation ebyo yes era ne bwogenda ku Google nateekamu erinnya lye bamuleeta bulungi bagenda kugamba era nagezaako okuba mu Uganda Airlines ne baŋŋamba we don't disclose simanyi people's information n'ekirala ne baŋŋamba yali akolera wano naye yavaawo kati gwe nkukubidde bwema nkugambye amanya g'omuntu ye gona kiba kitegeeza omuntu oyo mumanyi wema mukubuuzizaako give me a hint tosobola kuŋŋamba you can disclose kuba kati ate woboze ne issue nti olina omwana we wabagamba oba you didn't tell them omukyala namukubira ne mugamba bulungi era twayogera like for 3 minutes nga munnyonnyola naye kyeyasembayo okunziramu like we can't disclose people's information omukyala akola mu gundi kyeyo akola mu Uganda Airlines omukyala ayinza atya okuddamu mukyala muna ekintu weekityo like oli akugambye alina omwana w'omuntu DNA weeziri kati omuntu aba akwesibyeko maybe you can prove noli agambye nti nno alina omwana w'omuntu gwanoonya and the response you give we don't disclose people's what identity I don't know mbuba tebagaba information disclosure ku muntu waabwe ng'ate tomunoonyeza musango oyagala just family omwana amanye family mwana mulenzi ate abalenzi tuba twetaaga nnyo mmanya family singa abadde omuwala wakagoye kati nze ndi mukyala ayambala obugoye bwa n'omwana omuwala asobola okukambala naye oyo omulenzi abalenzi nga bali expensive okuviira ddala kagato ku buli kimu kapale kamunda buli kimu obupale bw'abawala bwa 1500 naye ez'abalenzi zitandikiramu 3,500 mutwalo ne bannaye John Paul ndamusiza mu bulumi nakusobya ki nga nakuyisa bulungi nga nakulabirira obwana bwo mpulira kinnuma eno interview it will go on social media sooka weegayire John Paul if he's really there because okusinza we wabadde onyumya he seemed to be a responsible person bw'aba teyafuna kizibu nga ddala gy'ali I think wanalaba gundi eno maybe naye watambulira he lost touch kuba okuva eyo wakomawo waddamu n'otambulako are you still using the same number? No. So that but enamba ze nali nzimanyi era nga nzikubako ngamba ezizo kuba ayinza okuba ye yakyusa ezize sookoddemu omwegayire omuwe namba yo omubulire n'ensonga ddala lwaki Mr. Caleb John Paul obanga gy'oli mukwano badde nsaba otunoonyeeko olabe ne ku mwana wo n'ekirala omwana mulwadde omwana yeetaaga obujjanjabi ate ne bw'abeera ku ssomero nkimanyi naye akimanyi tafitinga in
ate ng'omwana wange mugezi kijja kunnuma nnyo ng'ekintu ekimulemesezza osoma nga kisobola okuggwawo. Naye nange ngezezzaako bakyemumanyi wasembayo otuwuliriza ng'omwana oyo wa myaka 4 kati he's 7 years. Emanga nyina kye nakukola oba nga nyina engeri gye nakusobyamu saba onsonyiwe naye nkwetaaga kyobamanya tukwetaaga. Omwana ono ku ssomero alina challenges zayitamu akugamba atya like mbadde nfunye omukisa nti essomero lyasomeramu batikya bamwagala. Kyekibadde kinyamba kyokka nti bamuleetera feelinga comfortable ku ssomero naye bw'abeera mu baana banne omanyi okubeerawo ng'owulira omwana ng'agamba gwe nawe ogenda osangula ebisira byo how it feels. Oba maybe n'obeerawo nga gwe muntu n'owulira ekiwunya naye ng'okimanyi omwana we yali mu kuwunya. Anaye ali eyo yenna ali eyo kuba obulwadde obwo buli omu alina narrative ye. Sometimes bagamba oba biri traditional olumu ne bubanga bulwadde bwa ddala like bwa science mu ngeri emu oba endala waliwo obulwadde bwe bavumula abaana oba oli akuze kundi ne bagamba oba kojjaawo alinyeeko oba okitegeera those kind of treatments ze bawa African treatments bali bakugambyeko nti omwana mukolere kino bajja muvumula mu Bufirika bakiyita kuvumula. Have you tried anything? Nzijukira waliwo mama wange lwe yafuna omusawo oba saidi zaawa nerabiddeyo naye wala nnyo keeyu n'okutambulayo transport babatwalira emitwalo almost nga 10 mbunga babagambye era ebyo nga byogambye traditional bagenzeyo bakoze ebintu ntunze nga simanyi nakumanya naye byonna byagaana. Traditional ngezaako okutegeeza zino zi herbs tewali kyetakozeseza buli omu kyagamba abamu batugambye simanyi mufune kamiliyoni kozi mu Luganda mufune kina kanawolovu omukira gwako muguteeke banaye tewali kyetakoze tekiriyo buli ddagala lyowulira lyeboogerako lyonna tulikoze. Ate gendako mu ddwaliro kuba ogambye ogenda mu ddwaliro bamukuba empiso ne gakala yange sorry baginsibako nandikulaze video gye bamukolako ne babisikayo nekitwala ebbanga omanyi nga bwe nkugambye nti waliwo empiso gye basobola omukuba nekimala omwezi oba emyezi 2 nga togalabako noddamu kiri nti gawonya oba oliawo ng'olaba gatandikiriza okujja okitegeera abo ng'olyoka omuzaayo ku empiso yo yammeka kati empiso waliwo ey'etaano waliwo ey'omunaana waliwo ey'ekumi-n'ebiri kati ate balina omukuba empiso 2 seemu. Abasawo bo tebasobola kugamba nti eno ey'ekumi-n'ebiri senga afuna doozi weeti empiso oba 3 ajja kuwona tubenga tumanyi nti kati oba ekizibu kye twagala za ssente anti kati eyo ey'etaano bwe bagimukuba just kolwo endowooza enkeera gakomawo teyina nakyekolawo ng'ogenze mbuno obufamasi obwewaka bukiriniki then eyo gye nkugambye ey'omunaana kisobola omumala omwezi ey'ekumi-n'ebiri ng'ogenze mu ddwaliro then tugambe ng'emulago ne bagimukuba then ne bakuweerako n'obuweke eyo yemala bbanga ki kiyinza otwala emyezi 3 nga togalabako. Tewaliwo esukkako awo because kyekiri kyembadde mbooza ey'etaano 8 12 that means waliyo ekisukkako esobola okubeera nti ejja gawonya because wogamba nti omwana asoma ali mu P2 bane bamuvuma amasira ate mugezi kitegeeza agenda kukula akyawo ogenda ku ssomero kati agenda kuba muto naye wanaakula
ayinza okyawo okusoma like okubeera mu banne nekimu affectinga obulamu bwonna oba tosomye whereas ate ekiba nti noweetaaga ssente oba mitwalo 5 oba kakadde owonye it is better netugamba nti katunoonye ku ssente oba omuzira kisa n'ayamba but provided the cure is there. Wenasembayo ogenda mu ddwaliro e Mulago kubanga wenakugamba we bamulongosezawo ne bamwozayo amatu biki byonna byonna ne bamwoza ne basikayo obukyafu obwo bwonna kyankositingako $1.5 nga tekuliiko ddagala just okubeerayo ennaku 2 nga bamukolako eyo process kyamalako $1.5. bwe yavaayo n'amala bbanga kinga bwe yavaayo kyatwala emyezi nga 6 ku 7 nga tegajja era twali tumanye awonye that means taamu yasomanga 2 nga tatawaanyiziddwa. Yes, era twali tumanye awonye ekitegeera so ekitono nnyo like kiba kyetagisanga $2 oba 2.5 ne bamulongoosa bulungi ne bamukubako n'emisodde n'eddagala eryo okubeera ng'amiramirako. Yes. Okay. So ogambye ye John Paul omwami ye John Paul Karebu. John Paul Karebu mwami John Paul Karebu eno abantu balina amanya agafaanagana maybe nkuwe ku bifaananyi byewo mulabeko. Nedda ekifaananyi nakiteekako maybe by the way nkiteeke mu video tekireete buzibu kuba ekireese ekyo this is the second interview you are doing. Eyasooka twagirecordinga but after n'agamba kagira agezaako kunoonya so olaba interview togamba yadduse mawulire ekyo kyensagala osooka okukola ki okutengazaamu. Twakola interview ne tugirecordinga like for 1 hour n'amala n'angamba naye afunye second thought kagira anoonyaako yafunyeyo ka hint akasobola okubeera nga kamukutuusaako ka hint katuuka dead end. Nothing was there. Tewali kyenafuna. Era wenakugambira nfunye ka hinti mba ndyawo ngezesa ku simu yensindikako ka hayi katiiki nga butiiki 2 nsindikako bumessage nga butiiki 2 manya nti olwo maybe agenda kunziramu naye tekyatu teya responding enamba teyaddamu bateekako ekifaananyi kyoba n'ekyomwana nze ku gundi ku WhatsApp yange eva okubeerako ekifaananyi kyange. Okay. Teyaddamu nga bw'okuba enamba eyo wevuga teryakwata kyova olaba we nakugamba toteekayo eyo video kansooke nkoze ki then nemala nenzirayo nekazimbe kali kenkunyumiza ka apartment akadyawo Empara ngenda otuukayo yes era natuukawo nembuuza asikali kuba yali andabyeko nga nzizeewo omulundi gumu awo nemugamba noonya mwami gwe bayita John Paul nangamba he was here but he left long time ago. Nemubuuza long time ago oba long time ago nti saawa oba he left yasenguka. Okay. Nemubuuza omanyi ko wayinza obeera nangamba nedda nemusaba enamba ye era enamba gye yampanga yeyo gye nange gye nkola ki gyenyina. So awo nenzigwamu amaanyi awo. Anyway kati ndowooza kye tugenda okukola ogenda kumpa ekifaananyi nkiteekeko ku mboozi eno John Paul yonna gy'oli si mu bubi but future y'omwana n'omwana like n'omuwala like Susan naye okubeera nga at least amanya wewabeerawo ekizibu kyonna ekyatuukawo oba wafa at least family era esobola okusteppinga in. Mulabye abantu bakola zi DNA balina abaana 9 ne basigazaamu baana oba omu never know ono gwe musudde eno gwabonaabona naye could be the real one nga mugenda okugenda eri siba kiri so ne family esobola okubeera awo negamba oba oyo muganda waffe oba oyo ki katukubire kukuza nero oba katukubire sokoddemu owe enamba y'essimu. Namba yange y'essimu eri 07
70 32 0770 32 32 23 23 13 13 abeera boogera na Susan ani Natukunda. Susan Natukunda gwoba oyogera naye then naawe alina asobola okumanya nga anoonya taata w'omwana I'm sure teri bulwadde ku nsi kuno nga gwe kasooso bufuna naawe ali eyo yenna because I also remember growing up waliwo abaana be twasomako nabo nga balina problem eyo I don't know kuba mbeera bato life disperses you in different directions but waliwo omwana gwe nasomako naye era naye nga alina challenge eyo I'm sure wali eddagala erivonya ekintu ekyo obanga gy'oli ng'osobola okubeera ng'omanye eddagala either erivumula either eddwaliro erisobola okujjanjaba omwana bw'atyo mutuyambe mukikolera omwana wabanga ali mu P2 at least ng'akyali mu myaka emitawone asobola okusoma afuuka omuntu ayinza okugasa eggwanga mu maaso because bw'akula ne gundi eyo ne kikula the next thing you will know nga tadda ku ssomero the next thing you know ngenze mufiiriddwa mu ngeri bwetyo so tujja kusaba oba omanyi ku ddagala lyonna erisobola oziyiza amasira mu matu osobola olimpeereza ku namba yange oba n'okubira nze ku final channel my number is 0705880752 oba n'okubira maama w'omwana n'omubuulira eddagala eryo kyetujja okusaba and life stories obanga olina ekintu kyonna kyoyita mu bulamu osobola okuntuukirira platform weeri n'obeera nga osobola okubeera nga weeyogerako wali ekisigaddeyo Suzi Sabanaye uremba njogera ku mwana wange I get too emotional yeah tukirabye so teri kisigadde like kyekintu kyenyinza okugamba ekimpisiza mu bulumi ate nga tomanyi endi yaabwo ate nga simanyi endi yaabwo I feel it like ntuuka n'ekiseera ne ŋŋamba we yanyambira okujyamu olubuto singa nakikola naye ate ne ŋŋamba ate oba singa atono gwe nyenda obeera naye mu bulamu bw'ensi eno nga sigenda funayo mwana mulala nembeerawo ne ŋŋamba obulumi bwe nayitamu bw'ennaku 3 nga nzaala oyo omwana ne ŋŋamba ate sobola mulowooleza kibi zanero nkoze mpulira nkooye zanero nze ndi mukazi munene ndi mukazi mweru naye ntuuka ekiseera netunuulira mu mira nendaba nga nzikubawo lwa stress olina osasula ennyumba omwana yeebyo tabimanyi oba oyinamu oba toyinamu muyina okulya ate ye tekimugana kujja nagamba mami njagala soda yekyo tekimugana nakigamba n'owulira ng'ogwamu amaanyi oba oliawo nga bakuweereza ka message ku ssomero nesaawa zino bamanja school fees naye zanero maze emyezi 2 nga sikola naye ku ssomero bo tolina bibanyumiza ebyo sanero tuyita mu bingi nenga olwo natuuka ekiseera neŋŋamba oba banabeewa obutwabba omutima bagujjawa so zino toyinza kulowooza kintu ekityo omuntu agenzeeko ku kyeyo ekitali kimu ebitali bibiri yes I know sometimes stress depression singa nyinamu akasente singa siyina mwana naye sente zange zonna nzirabiriramu mwana wange ate teri kisinze kuntwalako sente nga kulwala kwe kuba ye tomanyi ddi lwagenda kulwala tomanyi ddi lwafuna senyiga
yoba olyawo nga gazze ate nkugambye talina beera mu mbeera yonna n'amazzi talina kunaabaganya oguga. No, naye tolowooza ku kwejja mu bulamu because okuva mu bulamu doesn't solve anything. Ate nebuuza ate bwena buvaamu mulekera. Ekyo kye mbalina kugamba nti at the end of the day Katonda akuwa obulamu ajja kugabirira in one way or another. Never know, this interview could be a blessing. Omwana n'afuna taata we niwaba tamufunye n'afuna omuntu asobola okumujjanjaba ate ekizibu ne kiggwaawo ne tusigala ku kizibu kirala maybe kyakubeerawo nga oli omupambanyi. Never ever think of taking your life kubanga it doesn't solve anything. Waliwo abali eyo nga balina buli kimu naye nga ate bali ku life support. Okitegeera waliyo omuntu ng'alina buli sente naye nga kyatalina bwe bulamu. So woba olina obulamu tolowoozangako bwejjako. Abatulaba naawe anyone, there are people who are fighting for their life when they have everything, the cars, the big homes, the big accounts, but they don't have life. You understand? But waliwo atalina buli kimu. Like, this world is so funny. Osobola ba street kid talina na kyakulya naye nga mulamu tali mu ddwaliro. One time nalaba kakatuna akamovinga akaana kajja okusaba ku mmotoka okusaba omukazi ssente. Bwe kaatunulamu ng'omukazi atambula na gas cylinders. Like you can't, tasobola kusanga tali ku gas cylinder. Katuna ne kanyeenya omutwe. Like gonoonya 10 kyakulya mpaye 10 oli ali mu mmotoka naye bamutaddeko gas kuno waati asiza mu sirinda. Kitegeeza alina buli kimu neza sirinda azirina naye talina bulamu. So never ever think of taking your life. Anyway, tusaba. I know simanyi waki mpulira nga ndi mugumu nti omwami ono ajja kulabika. Then era mpulira nga maybe it's an issue of money naye ng'omwana ono asobola okuwona kuba oba basobola omukuba empiso n'esiba emyezi 6 waki ne bagamba every after 6 months ofuna empiso. Taata waba alina obusobozi okibala because abantu balina ebirwadde ebitawona naye nga they can manage. Omuntu alina diabetes, omuntu alina sickle cells, omuntu alina ulcers nga tebiriwona but you know to manage and life goes on. So yabeera asobola kumukuba empiso eziba amasira for 6 months. Then awo issue ebeera ya ssente. Never know nti basobola nomukuba esiba omwaka nga you just know. Waliwo abantu nga they are mentally disturbed nga waliwo omwezi ogutuuka family netwala omwana oyo ku rehab. Agamba gundi yatabuse bambi yazeeyo ku ddagala n'amala emyezi 3 n'akomawo. So abantu balina ebizibu ebyenjawulo mu bulamu. But we pray nti at least mweno interview Katonda asobola okukoleramu either taata alabike oba omwana awone oba byombi abituwe. Like God can do something. N'ofuna omulimu, take care of your family. There are people who okimanyi wali abantu abakola embaga ate ne banoonya omwana n'abula after throwing a lavish big wedding. Nagamba ate ekizibu ekiri mu kalina ekyo oyo tazaala. Olabyeko sitole z'omusumba after big house biki yalina okugenda ne ku kituuti n'agamba bannaye muwanike emikono mwenna gundi azaale. So oyo wandirowoozeza buli kimu akirina but okusalawo kwa Katonda weekutyo. So sometimes you just have to believe. Kale twetwala olunaku olwaleero life stories ku the final channel Focus 360. Tusuubira amawulire amalungi ku saidi zonna. Abatulaba omwana mba musobola okumanya ddala eddagala erikaza amasira agava mu matu. Oba mutuyambyeko okutuwa solution. Then bwe mba musobola okumanya omwami taata w'omwana gwe ngenda okusaba
namuteeka mu kifaananyi tukunoonya si mu bubi naye famire ye kunoonya si bwe kiri so walaba ekifaananyi kino tugamba mbu ate mwandaalasiza era nempa n'omukisa nti senga olabika vidiyo nsobola ogijjayo okitegeera nti senga tuteekayo vidiyo eno n'olabika buli kimu ne kigenda maaso I can put down the video. I think that's okay. Senga tufuna solution video tetugikoze mu bubi kyengezaako okulaga just waliwo obwetaavu kubanga twakole yasooka we wafuna kahint nongamba jijeeyo manya olumu abantu bamanyi okugamba ba internet atekayo buteesi biki okitegera I'm not that type, at least I'm not that type. So webeera nga video efunye solution I can always put it down. Kale we out.